Sansidantu semalete kubanga mbadde ne meeting zimbadde nkwasaganya balamusizaako topic eyo njagala gigatta n'eri yennyini gye mbaddeko mu 2008 nali ne Robert Kyagulanyi ku Lwomukaaga twali tulina ekivulu kye twali tugenda okuyimbako ku Sunday na kiri Kiboga tuveeyo ku Monday tugende Arua tukubire Wadri campaign nesisobola kugenda Kiboga bwe nadda ne bandeka bo ne bagenda ebyaliwo byonna obimanyi bwe nagenda ku radio ebiseera bye nali nkola ku radio ne mbuulira abantu ekyabaddewo kubanga bwe twava ku radio we nali mukyaziza twagenda ne tutuula ngabo omukwana ne tunywamu kacaayi awo tunyumya biki omuntu n'atukubira essimu n'agamba temugenda Arua waliyo set up bwe nadda ku radio ekintu ekyo ne nkyogera ne baweereza ebbaluwa nga bagamba nti I am inciting violence naye nze kye nakola bali bakiyita reported incidents ezaaliwo ze na reportinga ng'ow'amawulire omuntu yenna ow'amawulire kyakola ariportinga ekigenda maaso kakati gwe bw'obanga kyokola toyagala abantu bakirabe tokikola mwami Mukasa bw'obanga toyagala simu eno abantu bagirabe togikwata otherwise bw'oba ogikutte ono agiteeka ku TV talina musango okugiraga so kakati n'ekyo nekintu kyombuuziza bwe kiri President Museveni aluzinze battle awangudde entalo nnyingi nnyo but finally akkiriza tubeera naive. What is naive mu Luganda? No kuba n'obutamanya tubeera twebuzaabuza bwe tutunuulira ebigenda maaso Uganda ne tulowooza nti no President Museveni ali mu kutegeka for the best for Uganda. Tubeera twebuzaabuza President Museveni bw'wabaawo okwekalakaasa batta abantu mu mateeka okusinziira ku police balinga 58 naye nga basukkamu definitely ne tutwale 58. President Museveni yagenda ku TV n'agamba abafiiridde obulamu bwabwe nga tebabibaddeemu tugenda baliyirira naye abafudde obulamu bwabwe nga mwe bali babadde beekalakaasa abo in other words yali ategeeza balina a right to death. Okay, teyavaayo kugamba nti sabbiiti mwaliridda wanga abapoliisi batta abantu wabula yagamba nti abantu abo babase kubanga badde beekalakaasa kibi nnyo batiddemu ababadde tebeekalakaasa. Kitegeeza nti sabbiiti okwekalakaasa okwo wekwaggwa bamubuuza njagala olowooze ku bibuuzo ki ebyaliwo bw'abanga president yavaayo teyajja koneeminga wabula yajja kukakasa nti yes I am in charge. Okay, kati bw'abanga ali kiringa bw'onoobeera mu ssomero nga gwe headmaster n'obeera nga okyusa metron abaana beekalakasa buli kaseera nti bali abubi n'okyusa metron n'okyusa okuku mwami Mukasa n'omukyusa n'agenda abaana ne baddamu ne beekalakasa n'ogamba ekiyungu ekyo kirimu obuzibu era omuntu omukuku waabwe mukyusizza n'oleeta Deriki abaana ne baddamu ne beekalakasa n'ogamba Deriki talina kyakola ekiyungu kyange akyonoonye abaana beekalakasa n'omugoba n'oleeta David abaana ne baddamu ne beekalakasa. Kitegeeza bano bonna ssebo be bakyamu gwe mutuufu abalonda gwe abalonda gwe obeera ne problem probably byowaayo ku ssomero tebimala bano bakuuku tebalina kye bakozesa kimala kyovula abalemererwa. Kati President Museveni Gaddafi
bwe yali agenda okufa yalonda omwana we bamuyita Kamisi Gaddafi n'akulira kye bayita Kamisi Brigade. Gajje lyali lya Kamisi mutabani we. Kamisi Brigade bali bagiyita Libyan Special Forces Command. Omulimu gwa Kamisi yajjanga ku TV n'abagamba mwe mbabuulira abeekalakaasi amagye gali ku side ya President Gaddafi ne bwe munaakola ki Gaddafi is in control. Okay? Olwaleero tewali ayinza kubuulira Kamisi gye baamuttira. It is so unfortunate nti abantu bano ba autocratic leaders kyebayita autocracies omukulembeze nga ye buli kimu. Omukulembeze bw'abanga ye buli kimu. Njogedde makulu autocrat interpretation ye buli kimu. Omukulembeze bw'aba ye buli kimu abeera selfish. Oh God. Nti bw'alwana gwe bw'oba omulwanyisa waakiri kasooka ateekewo omutabani gw'oba osooka okutta nga tonnantuukako. Kyokka nga mu background yaffe ffe bataata ffe tulwanirira abaana baffe n'ogamba mwana wange bamukola kimu kakati yagamba ate bonna bwe babeera. Kati this is simply history unfolding. Nga bwe kibadde ku Gaddafi, nga bwe kibadde ku Bashiri, nga bwe kibadde buli kimu just tulaba kirabe nga bwe bize bibeera bwe tubiraba era kyovula ba social media bagijjeko nga bwe bagijjako Egypt. So buli kimu nga bwe kiri. Kankubuuze kyogamba nti nno okutandikawo Facebook account basasuza. Gwali osasuddeko bwe tomanyi nti no Ghetto TV just Facebook account golowooza TV si TV munnange just kutya just kichite mu Ghetto tukiyita katengo. Nti no omuntu atandikawo social Facebook account n'atandika okwogera nze Kapalaga mundaba mbagamba Uganda egenda kyuka ne batya. Tewaliwo kirala ky'amaanyi naye bo tebasaba mwami Mukasa kyabaakola singa naye atandikawo Facebook account n'agamba abalimba gavumenti ya President Museveni ekoze bweti ne bweti ezimbye oluguudo egindi olwokuba tebakyabaagala tasobola kuweza bantu 2 ku social media ye ng'akola live. Kakati kyovula bagenda ku zino Facebook account ya Ghetto TV bakajja akinga emirundi eja bamaze kulemerwa naga tuwabe gwe wasinga bino kiro kiganye bannange tugende ku Google kati yena atutaasa nene Google ne bwe nagalawo Ghetto Media era omwana yetaaga justice mweno n'agenda create Facebook page kasitaba banga bye bakola bye bimu abantu bajja binoonyera bajja biraba kyebateekeddwa okukola nga bo mwami Mukasa abalumirirwa eggwanga lyaffe balekerawo okuba abantu balekerawo okutta abantu naye bwe baba nga batta abantu nga bakuba abantu tiyagasi bakola ki tebaagala ate ensi ebirabe lwaki babikola. N'olw'ensonga eyo mwami Rogers mmaliriza nga nkutegeeza nti bino byonna byoli mu kulaba okyalaba n'ebisingawo. Dictatorship zonna bwe zibeera nga zigwa. Gaddafi yali w'amaanyi nnyo gwomanyi nti Gaddafi yajjanga e Uganda nga SFC tekola nga abakulembeze ba president waffe oyo w'amaanyi ennyo ow'ekitiibwa nga tebalina control nga babeera disabled ne radio call bwabwe nga tebukola nga Gaddafi yaliwo gundize gadi ye taking control ne Gaddafi bamutta. Ekyo si kye twagala e Uganda. Ffe tulowooza nti President Museveni alina ekintu kirala nnyo ekyamutwala mu nsiko okulwana okuggyawo ebintu ebyo okuggyawo obutali bwenkanya okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundo eyo gye tumusaba ne tumugamba nti mwami Museveni waleeta enkyukakyuka ey'omuggundo tubadde tusaba tutegeke akalulu mu bwenkanya tukagendemu otuwangule oba tukuwangule. Bwe tuba tukuwangudde kkiriza tukuwe ekitiibwa ng'abaddeko president kubanga yalemerako yalina omukisa okutuula ewuwe ne tumuwa ekitiibwa
ng'omukulembeze nga bamandera bwe bakola bonna bamoyi baali bamutawana naye yatuuka nekiseera n'akkiriza nga mumanyi Kenya erina okweyongerayo. Mwami Museveni ekyo kimulemye okutegeera kati ngeri gyazze mu kalulu akkirize tumuswaze tetugenda musekerera tumusuubiza tujja kujaganya byaffe tugambe naye muzeeyi okozeeko ekimala nywa amataago wummula naye ensi yaffe agitegekedde ekyo kyolaba omusajja gwe bajje e Somalia oyo gwoyogerako gwe bajje South Sudan ye yali komandati wa magye agakuba abayeekera e Somalia Al-Shabaab. My friend, Al-Shabaab bwogenda kugenda kugugonoonya Al-Shabaab kyeki be basinga okubeera notorious. Kakati odidde omuntu aduumidde amagye agakubya abayeekera abo bonna omuleese okupolisinga abantu. Kitegeeza President Museveni mu short alangiridde olutalo eri bannayuganda. And it is so absurd. Exactly. It is so absurd. Nti akutte abantu abaduumira amagye agalwana n'abayeekera abaleese baduumira amagye nga gali mu